David Sanchez aka Mr. Social Media Master. Mwebale nnyo kutulaba, mwebale kusubscribing ababeera ku Cookie Promotions. Era nga ntwala omukisa guno okubeebaza. Mukola ky'amaanyi abantu abali Abu Dhabi, Qatar, Oman, Saudi, UAE, Turkey, Japan. Mwenna mbabuuzaako mwebale nnyo, n'abali e US awo mukama wange Dennis okola ky'amaanyi nnyo. Mnyongera bakubiriza 2 mugumu tugenda kuba tulonda mulonde n'obuvunaanyizibwa era mukuume eddembe bwe bubaka bwe nsobola okubawa. Olunaku olwaleero nsinzidde wano ku Power Records ow'omukulu Renix tugenda kuba twogera ebisingako awo ebingi ebiriwo mu ggwanga. Mu Nigeria yazze wano n'atukuba akavulu, kyokka ffe tuli basibe, tetuyimba, tetukola ki. Renix buuza kuba abali ku mukutu mbalamusiza mwenna, kansubire ffena tuli bulungi, kansubire twekumye bulungi nnyo ku kirwadde kya COVID. Kansubire buli omu ali bulungi, Christmas esembedde, ffenna tuli ready, tuli gezaako just okwetegeka kusanyukira Yesu Kristo ku Christmas. Renix, okuva COVID we yajja emirimu gitambula gitya oba gwe egijo gitambulira ku speed? Ndi musajja muyiiya, sitera kulemererwa mbeera. Embeera bw'ekyuka nange nga nkyuka kusinziira ku mbeera eriwo. So COVID we yajja twagenda mu lockdown. Studios zaffe zali closed because tetwalina access ku bayimbi. Naye nze ng'omuntu ndi musajja muyiiya nnyo. Nkola nnyo online business, ntunda beats online, then nina products zange zentunda ko online. So life kept on moving. Simbo no nali bubi nnyo, kyanyigiriza nnyo, but no, things were okay for me because sisobola kiriza mbeera kunyiga. Yesebo. Omusajja obaawo ng'otoba mu any other way. Era omusajja yenna toyina kwesibira ku kintu kimu. Bw'obeera producer, ebintu kasita bikyukamuko nga naawe okola ki, nga naawe okyusaamuko, you have to look for where the kawogo is. Olina okunoonya ssente we ziri. Yesebo. Tutandikirewo ku mbeera yabaddewo ya Omali, teams like Neighbor Events Organizers okutegeka mu Nigeria, yet nga ffe Bannayuganda abayimbi tebaperforminga, nammwe ba producers temukyafuna bulungi mirimu gijja naye si gye mingi nnyo. Emirimu egijja egy'aba producer giva ku bayimbi. Kati omuyimbi bw'aba takola, one bafuna akasente akajja mu studio kajja kuba katono during this season. Naye ng'era abasinga percentage esinga bakaaba. Bagamba tukole tuli basasula, tukole tuli basasula. You understand? Kati it's now coming to close. It's almost a year. Myezi almost 10 months. Emirimu giri awo gyesibyemuko. So bwe tugenda ku nsonga ya Omale, Bebe Cool postinga n'agamba wali omuyimbi agenda okuperforminga to stopping a show, we shall not accept this. That was a wrong move. Ogamba nti tugenda stopping our shows because even here we have Ugandans who perform more on on different occasions, ku mikolo, ku parties, emisana. Yes, so it wasn't a good move of stopping omuntu performing nga tomanyi where exactly and what time he's going to perform. You understand? So Omale came na performing. I think according to the sources, Bagambe performed at a wrong time, which was wrong. If they did something wrong, we have lawmakers mu Uganda. Lawmakers have to take on from there. You understand? I had more agreement bali supposed okuyimba emisana, but never performing ekiro. Kitegeza bali mu nsobi. And therefore I don't blame the government okola ki okubakanga muko katono, because arresting them for a date is just okubakanga muko katono. So but nali so surprised okulaba abayimbi basoka ne ba complaininga nti atujogera atya wane waffe atujogera atya wane ne waffe
after just like 8 hours bamalo bakwata buli muyimbi aba Nigeria batandika otuvuma abayimbi ne bakanka n'ebyenda free Omale we are blaming the government lwaki mutuswaza mwaliwa where were you abayimbi abasinga I think bagenda okupostinga because bagala bakugamba batijja nnyo bagala traffic wa social media bagala traffic wa social media bagala sympathy mu ba Nigeria bagambe nti this one supported us, this one did this. Naye nze kyengamba abayimbi be Uganda omuntu yenna bw'oba tonnaba kwezuula who you are, if you don't know yourself era ojja kusigala era nga weeguya abalala nga you don't think for yourself kubanga I believe abasinga bagenda okupostinga nga someone posted katono balaba ngona postinze nolina postinga but it's always good to speak out the truth. Omuntu bw'aba akoze ensobi oba avudde mu nsi ki oba yani baba balina okola ki okumuvuno balina omuvunaana. You understand? Yes, it was actually I don't think it was good okutandika blaming a government. This was not about blame games. You understand? Since it is our government, what people don't know into you're the government yourself. But tweetinga oba no posting on Facebook no government we are blaming the government for this government mutuswaza bichi kitegeza you are shaming yourself gwali mukola ki gwali mu kutweetinga nali mu kupostinga. You are shaming yourself. What I think we should have done, it was okusooka okuprotectinga febe nyini, meaning to protect our government because the government is our father. Bosanga tatawo like ngali kufuyisa kukubo, do you go on shouting no, don't blame me, you blame my father because he's the one at Terok. Do you do that? No. You don't do that. Obo ino soka kuprotectinga chitawo. Then later we mudda mu nyumba gamene daddy, that is not good. What you did was not good. Kakati artists, they should have blamed omu Nigeria kusooka performing ekiro past curfew time. They should have blamed him for that because that was wrong. Then ekyokubiri bandize ne bagamba okay naffe can we start staging shows ezemisana. You understand? Bandigenze mu government ne bagamba since guys are performing no muyimbi yajja naffe can we start doing this but nga tukola chinga to preserving the SOPs. You understand? So bayitire mitendere mitufu bakoleki basabe government naye ebyokugendera ku bandwagon effect kuba David atweetinze mwena ne mukankana ebyenda. Who is Davido ebyaddala? The only difference between you and Davido nti Davido aina sente nyingi, he's more famous. And abayimbi bawaneno, if they know their talent, they are talented. The day they realize they are talented, they can be international artists. Then batanko kunonyeza what it takes to become an international artist. Baja kuba bakabinyo. Njagala okubuuza Renix. Abayimbi wano ekisooka police okuvaayo ku arrestinga Omare ne teams ne event organizers bonna akyavudde ku public demand eyavudde mu bayimbi naffe bafans nga tugamba atujoga atya. Then after era ne creating a public demand mbate babate kino nga gwe kyakoyisiza kitya era ekyakujjeyo no postinga nti mwabalumirirwa mugende ekigwo mubajjeyo oba mubeere nabo makomera. Yes, because me I believe bobo menya mateka you deserve to be punished. You deserve to serve bobo ino kusavinga. You understand? Abayimbi never basoka never blaming a police. Then the following, I mean basoka never blaming on Nigeria or kutujoga. Then the following day buli omona achuka natanga to blaming a government kiba kitegeza temuina stand temuina one voice tebaina yes ekisoka tebaina one voice
there's a lot they are lacking. Abayimbi bera bisiza nnyo bulijjo abantu abasinga bamanyi abayimbi bantu abagezi biki naye kati abantu ebintu bitonotono bigenda bibalabisa mpola bitulabisa ffenna because nange I'm in the music industry but there are just a few things ebiswaza nti lero oyombye you're blaming the Nigerian and tomorrow again you're fighting for the same guy you were blaming. Kitegeza akola kyade kituufu. Yes, olinga gamba abadde mutuufu. You understand? Abayimbi tulekerawo butiitiizi. Ate bano abayimbi abavaayo fikfa maika ya postinga ng'agamba kye government kye yakoze gundi Omare kye yakoze bamukwate 2 seconds oba 2 minutes n'adiritinga post ate n'agamba free Omare. Bayimbi bangi aba bayimba abo one bayina just akajanja 2 tebamanye exactly ekyokola. You understand? Babera bo ekize bo they work according ku ndowooza z'abalala. You understand? Chaika bazao ne bagamba how will they see if I don't post? How will my Nigerian friends see me? You understand? Omu Nigeria now I have Nigerian friends banji nnyo have many of them. Naye I spoke to them nembagamba you guys kino kyabadde kifu. You understand? You should have just asked the government to forgive. You understand? And just starting throwing insults on Uganda. Yeah. Because fenga bayimbi, fenga abantu actually bana Uganda. We have to fight for our land. Yeah. How do these artists fight for their Uganda? How? Because even most of the music they do stop here. Yeah. So this was a chance for you artists okulaganti you are proud of your country. Your country has laws. Mwina mateka. You understand? So omuyimbi tasobola kuveeri najja namenya mateeke wamwe and you just let him go because he's from another country and you think that country they are far better than you guys. That's a poor mindset. Ensi yoba oginafuyiza nnyo mwino soka ku developing a love for your country. Then bobo chimainti I am representing Uganda. So you have to first protect your country. Your country should be the first priority. Omu Nigeria tosobola kuleta nonsense waawe. I know that there are some artists who have been to Nigeria. They know how those guys act. They play 90% their music. Okitegeera obulango obuzanya ku TV stations ezeeyo ezisinga zaabwe everything is about Nigeria. You understand? Naye kakati e Uganda tuli awo tetumanyi exactly kye tuli tetumanyi kye twagala tuli awo. You understand? Yes. Today oli producer oyinayo aba Nigeria be wali okoleddeko engoma oba okubaguza ennyimba noga nti ono mu Nigeria bwati ne bwati namu oluyimba oba namuguza beat bwe. Ba Nigeria sina bakola ne ba stars abo naye at least nkozeko ne ba upcoming abawerako. Yes. Aba Nigeria bano batugatta coach in terms of like okuza music industry yaffe. I think okukuza music industry yaffe twetaaga mu Nigeria. We don't need a Nigerian artist. We just need ourselves. Okumanya nti we are Ugandans. Okay, now let's start exporting Uganda. The music gwe tukola representing Uganda. You understand? Actually music, bogata music ne tourism, there is a way those two things marry. Nti osobola kozesa music kutunda nsi yo. This is what these artists don't know. When you produce music that has Ugandan identity, then this music sells even outside the country. Chitegeza olimo kutunda nsi yo. You understand? Now these guys think they think twetaga Nigeria because of collaborations. How many artists have done collaborations? Never nabo. Bameka bakoze nabo banji. There are very many who have done collaborations with Nigerians, but the collaborations stop here.
here only here zizanya wano okere tezizanya erite zizanya nnyo like it's supposed to play because mulimu muna Uganda those people beyagala they love themselves you understand so before you think of going to a Nigerian artist or sabe collaboration one sente zogenda okuteekamu nyingi zogenda kuteekamu video nyingi then zogenda kuteekamu promotion TV stations eyo nyingi this system eno system nkadde nnyo eyo promoting a music that way it is that system is too old you understand nga gwe producer gwolaba batusinga kwokyawo nti wano omuna Uganda olina kukola kino okutuuka ku standard y'abali one abasajja bategeera kye bayita music business omunayigera kyatusinga hobby fe tukitwalanga like hobby like just ekintu kyokola ku passing time kubanga ebyaddala music is a business Ugandans have never taken music as a business abagezaako kitwalanga business ero you see them bafunamu sente they are well off you understand ate be batono abayimbi bangi nnyo mu Uganda they just take music like just ekintu kyakulya swaga kuvimba kola linya no ekisinga obukulu is the most important thing is money sente era muyimbi ye nango yagala kuyingira music soko manyi why am I joining the music industry nze newunya abaana bama bajja mu studio nagamba I want to start singing njagala kutandika music namubuuza okay why do you want to start music mwana njagala kubeera nga gundi njagala kubeera nga gundi tomanyi bizibu byayitamu every day you understand so mwino soka kwebuuza lwaki nayingira music then wemba nayingira music how much is it paying me how much do I want to earn from music every week or every month okay what does it take to get this amount of money if you want to earn kangambe $1,300,000 every week so soka webuuze the $1,300,000 zenjala earning from music where is it going to come from then utandika okunonya where it is going to come from then what does it take you understand for you to get that money kati now ebintu ebimu ebiri very 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 important okusoka ku consideringa nga actually ngo starting any business yes Renix gwokozeeko n'abayimbi bangi era mulimu wadde tokoze naye ng'omulaba nti at least alina progress mu music tudire tuweeyinge nga tuvudde nti wealth ebyobugagga nga tubizizza aside ku Davido Burna Boy Wizkid bana kibola bawana basobola competinga nabo babayina talent okubasinga abo baganya abayimbi bangi tuyina abayimba bakabi epasa yimba bulungi nnyo nti just abayetagamu ku twistingamu ku katono akikube abasinge we have artists ngaba Waiki Benda yimba bulungi bangi abayimbi munene abamanyi okuyimba bangi kati nga Cindy wakabi nnyo Cindy nti just abayagala just kupano beatingamu ku katono okumulaga kiri kifaananyi kyennyini okumuwa the big picture then achikube it is something very changu nnyo actually I tried talking to a few artists after this COVID nembagamba mulaba me personally I've learned so many things during this COVID you see the way we do music from the very beginning kutandikira mu studio tukola music ng'okusaaga you understand tosobola kola kintu ekyokusaaga nga you want to sell it to millions of people you understand you're selling music is a product so before publishing your product I mean okufulumya product yes before nga tunafulumya project yo so ko tule wansi webuuze project yange ene genda paka wa ne kati bana bino byenyimbye targeting which audience bani benyimbidde because you can't sing for everyone tosobola kuyimbira buli omu munsi muno so you must have a target audience mind now this is the audience I want how do you know your manyoti target audience it is your gwamanya it is within you gwagamba nti okay now this audience
this audience nina okuyimba this audience benyimba Oluganda throughout, will they understand byenyimbye? Nedda. Bija kuba just me Kampala and Buganda regions, kangambe mu Uganda, bija kuba mu Uganda and a few parts of East Africa. You understand? Ngoyimbe Oluganda. Then how do you make someone understand choyimbe mu Luganda? Otandika okwebuuza, okay, luyimba lwange lulungi, njagala omuntu ali e Brazil aluwulire alutegeere, because these days ebintu byangu, there is internet, there is YouTube, uploading luyimba lwo ku YouTube kitegeeza oyina oba olutadde mu bbanga. Internet is just, that's why they call it online. It is just airspace, you understand? So you push your content to that person you want to hear. That's the advantage. Nti bwemba njagala luno luyimba lugende mu Bannayuganda, osobola kikola, basobola owulira. Bw'oba oyagala luno luyimba lugende mu ba Brazil, osobola kikola. So bw'oba okoze oluyimba lwo nga luli mu Luganda, oba oyimbe style ki, oba oyimbe kadongo kamu, because that is your music. You understand? Let's not get ashamed of our own style. Oba oyimbe style ki, oba oyimbe style ki, do it to your best. Kikole to your best, omanye nti kati bino byenyimbye, I can sell it worldwide. People are there, people are many. Muno munsi tugenda kweza almost 8 billion people. Kakati webuuza omuyimbi, out of 8 billion people, ofairing otyo okufuna at least 10 million people. People who can buy it, who can purchase your music. But it is very easy, but each single bukulu, we don't know how, because nange kenyini I'm just studying. I'm trying to look for how, though I know somehow. Sijagama I'm an expert, but at least nina chemanyi, because I've been studying digital entrepreneurship at kumara myaka ebiri. So I'm trying to learn how guys market products worldwide, not only music. So for the few years I have learned this. Njize bingi. You understand? Njize bingi nyo. Nti we just need to sit down ng'abayimbi tukirize nti teri amanyi tutandika okuyiga. Kirize ekyo. Agana ngalekayo, because talents are many. That's why I don't force any artist to come and work with me, or I call them this and this and this. No, because I know there are many talents. You understand? Kati boba toyagala kuyiga, omulala ajja kuyiga. Olabe nga ali ku progressinga, otandika okuzimba mutima. You understand? Omuntu yenna ng'oyagala kulakulana, ng'oyagala genda maaso. One, oba onokikiriza nti okuyiga tekukoma. Then two, omuntu yenna wabulwa. You understand? Teri muntu eyemaliridde. You can't know everything. Renix ebintu byoyogedde oba ebibiri ebisatu. Nze ndaba abayimbi ba wano tebabikiririzaamu. Ekisooka okuwabulwa, wogezaako omubuusa nga ggoba. Wogezaako omukansolinga omuzebbali n'ogera nga gamona amanyiira. Yes, era nange kenyini bangi bengezezaako okwogera nabo in a simple way. Mayinze ebintu byange njogera nga asaaga. Nyinza ogamba muganda wange lwaki tokola something like this and this and this. You have a team. So ku team yo bompaaka abavuka basatu oba bana nemba training nga kino na kino. Kijja kuyamba kino na kino, ojja kuteekamu sente bweziti. Kasawuliramu kigambo sente. Abaloza ogenda kola ki? Kumubba. Teri muntu asobola kuwa idea nga just idea ogenda kugifunamu for free. You understand? In any business boba totaddemu sente tofuna. Gyokoma okuteekamu sente. Gyokoma ofuna. Ensonga lwaki ba entrepreneurs abagagga ennyo yakugamba no, in any business buli profit gyofuna soko jjeko zogenda okuzaayo mu business. It is like you yourself. If you bwoba tewerabiridde era ojja kuba oliawo. Actually if someone looks at you, asobola okupima n'amanya nti ono ali worth sente bweziti. You understand? Kitegeeza weteekamu sente bweziti. That is the money you invest in yourself. Muntu bakusanga ng'oyambadde engatto ya 2,000, 3,000, empale ya 2,000. Kitegeeza that's what you invest in yourself. But there is that person agenda okwagala kwambala ngatto yakakadde
sawa ya bukadde nga bubiri. That's him. You understand? Yeah. That's how much he puts in him. So ferabo musanga nawe kinyino otya ogamba omuwa respect. You understand? So it is the same thing with music business. Music business joko moteka musente, joko mokuza brand yo, joko mofuna nawe joko mofuna te brand yo joko mokola chi okulinya. Kati it all starts with the mindset we have ngava na Uganda. Bana Uganda tuloza nnyo nti omuyimbi kasita producer ansaba nti akakadde. You understand? Songwriter, how do I give him 5M? You understand? Soka mubuuze omuntu bakugamba nti mpa $1,500,000 okuwandikira oluyimba. Soko mubuuze olima lwogenda okumpandikira, is it worth 5M? How sure am I nti sente zange tezigenda kufiirayo? Content kigwompadde. You understand? Producer agenda kubuuza, agenda kugamba nsasula bukadde bubiri nkukolere audio. Then webuuze, soko mubuuze, if you're not contented, mubuuze bukadde bubiri, lwaki onsabye 2M? Baba tasobola kunnyonnyola lwaki akusabye bukadde bubiri. Vow. Baba sobola kunnyonnyola lwaki akusabye bukadde bubiri, kola naye. Toti akuteeka mu sente. Renix, waliwo ekigambibwa nti production, cause category producer, aba Nigeria bayina Afrobeat, right now yeringa eriko, cause aba Jamaica nabo bali bayina rhythm zaabwe, kati bo bayina Afrobeat. Ate kigambibwa nti nammwe aba Uganda temuyina beat oba standard beat eyo gye mukuba. Mukoppa moza muzabali ne mukuba chovula babatu bitako. Yeah, oli mutuufu. On the other hand, okufuna originality. I think ekiva ku selling out. If we don't have omuyimbi, I mean, we don't have constant artists abafulumya hits as hitting globally. We don't have them. But I think bwe tufunayo abayimbi nga 10 ne baselling out of Uganda nga tusobola ofuna more than 10 artists every year, Uganda ejja kwefunye sound. Mbuza how? Atina Kopani Terry, that's his touch. You understand? Nesim Taina Wakopa, that's his touch. Ronnie Pro, that's his touch. Chitegeza, it simply means this is just simple logic. Chitegeza, Ronnie Pro bakuba international hit esooka, nakuba international hit eyokubiri, nakuba eyokusatu. Someone in America will start getting familiar with the sound. Hey, this producer I love this producer from Uganda. In Uganda they make nice beats. What will make them send it? We make nice beats because I naturally de from us. I naturally de change out because touch yaffe. You understand? But the only thing is that tunaba nyoko exporting our music outside Uganda. But the day we shall start exporting music frequently to fulumye nyimba nezi hitting internationally, tujja kufuna sound yaffe. They will start identifying us because they tebasobola kutwa identifying anga we are not there. Njaga tutunulire ba producer bano okuva we bakuba kale zoise hits ezigenda globally. Bawa City Rose up to now church kyaganye bawo kubanga tazizzaako hit mutwala globally oba musuza yaliko obuzibu. Musuza taina buzibu ne bawa taina buzibu. I can produce a song nerukuba bwerukuba outside Uganda. How do I follow up? Nacho chikulu nnyo. You understand? Ngagwe producer, how do I market myself since oluyimba lwange lutuse mu America? Now Americans know there's a producer who did this song. How will I make this American understand nti this is me, I am the one who made this beat? I can also make for you something like this.
okwetunda, marketing yourself. Nacho kiri awo. I think Bawa did his part. Then after that he thought maybe yensonga lwaki big companies advertise. Companies those companies you see them advertising. Omanyi lwaki? Because they want that visibility. Bagara, they want to be known everywhere. Okitegeera. So for abantu to fenna, even me inclusive, we don't know how to present ourselves. Okay, tetumanyi kwe packaginga okoze waka. Yes, feel proud of it. How do you feel proud of it? Post it, share it everywhere. Sharing sponsoring no sponsor. Yes, if you have money, sponsor it. Sponsor targeting America. But again, I am the one who produced this song. Nze akoze city a loss. This is how I made it. Kambalage. Quarter camera, record yourself. Bagambe, this is how I started making it. These are the plugins I used. Bichi take ku YouTube baja kunonya. Ensi oneja kumanti ono yakuba chi? Yakube ngome yo. You understand? But bokube ngoma no sirika. People buy beats online. Taja mentioning a producer. Era someone will assume I think they just bought the beat online. Bichi. How do you expect me to know you if you don't introduce yourself to me? Tujje ku big trail. Party after party. Yagenga globally n'aba Nigeria nabo ne batuuka ogamba obono kyali waffe weeno bulijjo nga abadde tali mu ggwanga naye nga mu Nigeria munnaffe. Kiki kyaganye ye okuzzaako oba ne producer we? Big trail abayimbi abasinga muneeno bafuna hits by no like ebanga bachira banga luck. Yes, bachira banga mukisa. You understand? Naye njagala kugamba buli muyimbi yali akubye ku hit, then no getting a stagnant. Soko deyo reverse your mindset back. Soko deyo mabega we wakubira hit. How tandikira from the very beginning? How did you come up with that song? Wafuna otya vibe mu studio, mwakuba mutya kigoma. Then when you got the song out of the studio, what did you do? You understand? What the ogenengo biwandika one simple mpola. After when I got the song out, nakola chi. Again nakubira ono munaku lumu nenkubira abantu 10. Okiwandike wansi. When I got this song from the studio, nenkubira abantu 10. Nembawe nyimba zange. Nenkubira no. So then the following day nakubira abantu era 10. Ate the third day nakubira abantu nga 3. Okay, within 2 weeks olimba the song was everywhere. Then wazako chi genanga webuza mpola olabe ngokole mabega because tukola nyensobi in our lives, in this daily life. Bye tukoze lero we don't remember. Ogenda zuka nga tomanyi kye wakoze yesterday. Lero nzokera kumacha nofuna sente. Nofuna nga $2 million. No chikuba. Enkera no relaxing. Ogenda okuddamu kunonya sente. Ogenda okuddamu okuloza nti kanu esina sente nga ziri ziweddewo. Now it is the same thing with music. Nti omuyimbi abafulumiza oluyimba. Naita through that process. Nakuba hit. Ye a relaxing. Ye rabira how we did it. That's why omuyimba kuba hit kati na taking about 2 years nadamu nakuba hit endala. Namala mwaka gumu oba myezi 6 nadamu nakuba hit because they don't plan. Mulimu abamu nga tebamanyi hit song cheche. Hit song lwe lutya oluyimba lubeera lutya hit lufuka lutya hit kijja kitya abantu ogamba nti eyo hit. Of course, if your song is known to the audience joyagala ebe hitinze. There are people abaina target abantu nga 10 bakamanza abantu 10 ne bategera oluyimba lwange mbamaze. You understand, that's his target. Walo omuntu agamba nze oluyimba lwange ne lukube Kampala mbamaze. Walo agamba nze oluyimba lwange ne luhitinga eggulu banchikubye. Kambuze Renix. Abamaze nti agenda kifunamu sente oba afuuse star. I think abasinga
tebakirabamu sente ye aba afaayo nnyo kola kikufokasita kumbe yeerabidde nti okufokasita kitegeeza sente gy'okoma okula gy'okoma okufuna erinnya sente zirina okuba nga zeeyongera naye ffe just tuba I think to getting excited even before joining music. Then when you join music, Katonda nakuyamba n'okuba hit. Bw'okuba hit abasinga 99% of the artists baba tebamanyi what next. Baba tebamanyi because ekintu abanga akiguddemu bugwi. You understand? Naye that is a very simple solution gye mbagambye. So you go back to the drawing board. Noddamu kubanga ffenna olaba all of us we get setbacks in life. Naye gy'okoma okufuna setbacks in life ngoma just know that there is a mistake you made somewhere in life. That's why it is always good to go back. You look into your life n'ogamba okay, I did this like this, kino nakikola like this, kino nakikola like this, nakikola like this because buno bulamu it is not mbu bakutegekera a path nti olina okutambula like this. Tebakulimba. Nsonga lwaki you decided to start your career. No one forced you. You understand? Because there is a picture you have. There is somewhere you want to be. So no one forced you. Neka bokera kumacha n'ogamba Renix genda mu interviewing. I'm lazy today. Lero sina mo transport. Sigenda. Oba tolemesa nze but oba olemesa welemesa gwe weka. You understand? Oba oli mukwelemesa in life. Mulimu ekintu kyoyogedde nti addeyo ku drawing board we yatandika. Mubaamu omuyimbi ng'agamba nze olwava owa Renix oluyimba nenzira ewange nalusharingirako just bakyali nga bataano ningamba nina Nimrod, nina gundi Mase ku NBS, nina gundi Derek ku BBS, abantu bataano noga abasigadde nalabamirako nga baluzanye bokka oba balunoonyeza era kyaba alina okuddamu okukola. Kakati if it was like that it was then. So olina okumanya kati wano wooli wayise emyaka emeka. Naku zino system etambula etya. Naku zino okola audio mulungi kyetagisa ki kitwala ki. Producer kyasobola okunkolera obulungi ye byennyimba bikyatunda even after 10 years byempandika be making a sense. You understand? Sebo osanga omuyimbi eyakuba hit about 15 years ago ayagala je mu studio in 2020 nga yakoma okuba hit 15 years ago aze mu studio in 2020 ayagala kulagira ekyokola. Ayagala omukubire nga biri byamanyi kataba munze mugamba no manyi ekikusibye mu bwavu lwaki toyina hiti olugezigezi okwefuula nti ki omanyi nnyo. Yes, nze mbagamba I tell them abamu ne banyiga nimugamba if you don't do this and this and this and this oyinza okuviira mwawo emyaka giyinza okugendako nga tozeemu kuba hit. Naye ate nga it is very possible olaba wakikola kitegeeza this time you can even do it better. You can boba wakuba hits nga 5 about 5-6 years ago kitegeeza after 10 years oyina kubanga osobola kuba even 20 hits more. Akitegeera? Njagala okubuuza akabuuzo kange akalala. Lwaki aba Nigeria kababa abajamaika bennyini bajjanga eri tebamanyikiddwa nnyo bakyali ba upcoming but here ne tubalabanga basta kati for example Omare bantu batono nyaade bamanyi okujjako abapuka town banababeera mu governor ezebale ez'amaanyi oba okiraba naye ng'omuntu w'owansi ow'owino yabadde tamumanyi oba okiraba kijja kityanga tuwero kaminga abantu we batyo yeti nga ffe tulinawo wano bazeksi baffe naye nga bo tetuba exporting agenda Nigeria oba Jamaica ku performing. Okay, now Uganda tulina ekizibu kimu. Abantu abasinga tulina emitima emibi tetweyagaliza mu Uganda. Bwe nsanga oluyimba lwa muna Uganda ku YouTube sijja ku subscribinga, sijja ku likinga, sijja commentinga, sharinga because ono bano nawe beteekawo nnyo. Naye njagena nkyamukire ku video ya Wizkid because Wizkid akoze video. Yes, akoze video yakabi. Omanye ekimuletedde okola video yakabi because his people support him. Nigerians support him. Nga fulimiza oluyimba basooka ne balugula
they make a lot of money nti nababeera upcoming nti just kasavayo nagamba ndi kati I have joined the music industry already abeera ne fan base. There are people who are already welcome. I mean, there are people who are ready to welcome him in the industry. How do you welcome someone in the industry? Buy his music, share his songs, talk about his music. Tovuma luyimba lwe. Don't abuse anyone's song. Bulabanga omuyimba koza oluyimba olubi. Mugambe. Yes, ate toda ku TV ovuma omuyimbi oba genda ku radio ovuma omuyimbi nti oluyimba lwe lubi nga tomanyi what music is. Bana Uganda. Yes, you can criticize somehow, you understand, but baleka abantu abali professional a bit music by criticizing nyimba, because when you criticize somebody's song, it simply means obo advising echokola. But most people here criticize, but they don't know even what to do. Abatamanyi. So yes, checho. So omuyimbi baba koza oluyimba nga lulungi, like afulumize full album. Let's buy the album. Tugende ku Spotify, ku iTunes, to streaming nyimba online. Internet is becoming cheap. To supporting abayimbi baffe, if we support our artists, they will support us mu studio. Baja kutu supporting anaffe. Mwimba aja kuja mugambe mpa $1,500,000, I do for you an album. Omwimbi bampa $1,500,000, sigenda mukolera usual album. No. Sija kola usual album. Nja kola album manyenti kata, and this album has to sell out. Album eno kutunda even outside Uganda. Nja kumeka sure nti nonyeza content asobola okutunda outside my country. So that nawe erinnya lyo litunda. Nange erinnya nge likola ki? Litunda. Bwe ngamba mwimi nti omwimi bajja mu studio ne mugamba okay kati tugenda kola album naye ogenda kumpa $5,000,000 naye ogenda kumpa yoko some royalties online. Ojja kumpa yoko ka 10% kange. Because I want to update my studio. Njagala nange njagala gula ko microphone eya $1,000. I want to have a mix of about 100,000. You understand? Kati cho nacho chiri yao. That's the difference between industry yaffe ne industry yabali. Bali bewagira. Bewagira nyonyo na Uganda. If you love Uganda's music, let's start supporting our artists. Tubawagire. You understand? Tubawagire. Then abayimbi tunonye content omutuufu. Tunonye toja mu studio malega yimba kayimba. There are artists bebawandikire nyimba. Ye na craminga. Nebo mubuzo oluyimba lutegeza kinga talina kyamanyi. Bamwandikire oluyimba balumu wadde akramize ebigambo ze na recordinga. Tamanyi bichi byayimbye. Omuyimbi nga tona baku recordinga luyimba soko tule wansi ogambe bichi byengendo yimba. Message chijengendo kuwaba. Yes, even if it is club songs nyingi tebiri mu bi wine. Buli ajja mu studio kukola kayimba ka club temu bulamu ekigambo wine. Simanyi wine. Who told you that's the only word we want to hear in clubs? Ani agamba club being in clubs. Bayagala abakazi banyenyezeeko omubiri. Mu club, abantu abagenda mu club banji, they have different missions. Nze personally bwe ngenda mu club ngenda just to relaxing my mind, okustudyinga mbeera z'abantu. Simple as that. Ngenda ne that's why it's just akunsanga mbala mbundi aho nzina. No, I go and sit down and I look at people. Why? Because I want to study. I want to know what happens in clubs. How do people behave? Ono baba nywedde omwenge. Atanse yeeyisa atya. Atanse kunywa anywedde chupa meka anywedde ko 2 atanse kweyisa atya. Anywedde 10 akoza atya agudde ekigo oyo munafu. Ate bali bakanywa crate nga 5. You understand? So fena tugenda mu clubs, we don't go that wine. Tugenda kola ki. So look for something else. People have sung about clubs. Choka webuze bana ono yayimba chi ku about going to club, ono yayimba chi about partying, ono yayimba chi about this, you understand? Na yabana omwana kasaye olimba lwa club bigula kabina wine nyenyeza kabina ebigambe biri ebitaina makulu. You understand? Muyiye ku bintu. You sit down and think. Tulekera okujja mu studios tukubezi freestyle. Yes, our industry afe inokula and then tutandika okwenkana abasajja. Twebuuze
Wizkid ayimba ki? What does he sing? Chayimba chiraga who exactly he is, and that's why alikuwa yo level because of chi byayimba engeri je packaging you understand sound jalina the kind of sound he has. So kayo was okay. Aba Nigeria batusinga ki yakugamba okay batusinga kino nakino nkoze ntyo nange okufufulumya oluyimba in like a day mfone 1 million views, 2 million views. We don't ask ourselves those things. Basinga bagamba here okufuna 1 million views soka aba na Uganda tebala video ku YouTube batono nya abaziraba ekirala data is expensive. Yeah, ekya data okubeera expensive ng'omuyimba ofuna sente oli mu kwekwasa. Yes, because if I can afford an unlimited internet, what about omuyimbi? Kitegeeza abayimba actually abayimba basinga they can afford. Fani we tasobola unlimited. Anti kati ekizibu kyaffe we only target Uganda. Yensonga lwaki even if we are singing even if tuimba international hits, we sing international hits for our own artists. I mean for our own fans in Uganda. You don't sing international songs for fans in UK. You don't sing for fans in Germany. You don't sing for fans in France. We only sing for our fans in Yembe or we know what. Checho chobala omuntu babaze mu studio abakimanyi okuba international hit nino okuyimba oluzungu olulungi nino okuyimba R&B ani abalimba. Teyali mu luzungu. You understand? Teyali mu luzungu musajja yeyimbira bibye. You understand? Yeyimbira what he feels. That's what he sang. You understand? Yayimba ye chamanyi checho chayagala okuyimba. Renix waliwo aba Nigeria abamu oba zirabeko tweets nti bana boy naganze sijja kudda Uganda. Mr. P yali mu P Squares naye n'agamba okuperforming Uganda sijja kudda tugenda kufiirwa nnyo. Tebalina amagezi kakati bana boy okugana okujja kuyimba Uganda ng'ogenda ku uploading olimbayo ku YouTube. Kitegeeza if I want to watch your new song tojja kuŋŋaana. You understand? Oba reason nga ate omuntu talina amagezi. When you come to perform in Uganda ana singa okufunamu bo bennyini be basinga okufunamu basasula mu dollars. They don't perform for free. Ajja kujja imbere emitwalo 10 egya dollar. If he doesn't come kitegeeza he has missed. Now abafuna $1 million every month is emitwalo 10 zo missinze ziba zikendezaako okusenteza era oba osubiddwa. You understand? So bagamba nti tagenda kujja kuyimbira Uganda. It is okalekeyo ffe tulina abayimbi baffe bajja tuyimbira. Anti ba event organizers bagamba bana Uganda saga koze yalese Omari yagambye nze sitegeka bana Uganda nteka ko baki bana Uganda bateka ko nga categorizer abo tujja bagoba mu industry. Twagala abantu mu industry nga we love Uganda. If you love Uganda, you'll do everything for Uganda. You understand? Nze naddayo kusoma digital entrepreneurship because of the love I have for my country. Ngandaba tutambulira mu nsobi nyingi abasuubuzi abayimbi kangambe business engeri gye tukwatamu engeri gye tuhandolingamu business. You understand? Abasajja bakyusa da strategies. Yensonga lwaki osanga omwana ow'emyaka 18 ng'agamba me in the past 2 years I've made $2 million. In the past 2 years omwana wa like 18 years in another country. Kitegeeza ensi gyekoma okula business models zigenda zikyuka. Empya nyingi zijja eziri very easy okufunamu sente. Naye Ugandans I think we are behind a bit. Tulejjeko nga wetwejjako abajamaika n'abakongo tusobola kubejjako te omunigeria talina kyatugamba. Yes, we love their music and we support them. Naye bwe kidda ate kuvuma Uganda, how do you insult a whole country? We have a president. Davido asobola n'ojjigula. Balalu Davido is not a self-made billionaire. He grew up from a rich family. Kitegeeza yalina entandikwa. So yes, so talina kwogera nnyo. You understand? He can buy Uganda. Asobola gula Uganda. Agenda gule. But if he says he can buy Uganda, then again at least aguleka a quarter of his country.
Yes. Aguleko cities eziwera obesatu. Kala at least azimbeko city emu. Okitegeera in his country. Aliokadera lekane nti can buy Uganda. Achikole. Lwaki just ayogeza bigambo. Asooka chikola agambe nti okay, I own like a quarter of Nigeria. Awo togambe nti omusajja mugagga asobola gula Uganda. Naye bw'aba tasobola chikola taddamu kutwasa miramba asobola gula Uganda. Uganda is bigger than what you think. Lwakuba just ffe twagala nnyo tupaintinga nnyo picture mbi ey'ensi yaffe. Ffe bennyini ffe bana Uganda. That's what we do. Renix, wabaddeyo abayira abataakinga Bebekulu and Cindy because bayimiridde ku mazima bo ne babeerawo ne baguma ne bagamba ono tatujooga. Abayimbi Abannayuganda n'Abanigeria abamu ku social media. Bannayuganda balina ekizibu kimu. They attack you basing on mpalanirako. You understand? Abatakinze Bebe, I think most of them attacked him because of their political differences. Bana Uganda. Yeah. You understand? Then Nigeria abatakinze Bebe. If Bebekulu does not perform in Nigeria, will he die? No. If Bebekulu does not perform in Nigeria again, Chigena Mujako Taitonti, he's one of the biggest artists in Uganda. Of course, no. So oba bavumi bichi oba bakanga bichi bebamanyi. You understand? Me, I look at the industry nti si area unti they are too far. They're not so far from us. Fe just tuba tutaga kweterezamo ko katono nnyo. Just kweterezamo ko katono aba Nigeria tuba tugenda basinga. Renix tudde ku kya government kye yakoze because of the pressure ne releasing abantu bano. Senga abadde mu Uganda nga gwe bakutte tebalirinze kooti n'emaliriza okusalawo oba n'asavinga mu prison gyali. Sija government if it was a Ugandan because it was not a Ugandan. Yeah. They did it to a Nigerian. You understand? He was arrested. They were more releasing after a day. It happens. I'm not in the government, so sisobola kubasalirawo nnyo ekyokola okubagamba nti ate kati you shouldn't have released him because nange kenyini I sympathized with them a bit. You understand? Okubakwata. But okukwata omuntu n'omusuuzamuko for a day kimu ekyokuyiga. So me, there is no way I am going to blame the government. Yeah. You understand? Because they are touchable. If the government had not arrested them, bandi badatebe wana nnyo nti wa n'omuntu afe yajja n'abajoga. Naye katagenda kuddayo muyimbi ng'aswadde akamba bali bakwata. You understand? So they know nti Uganda is a no-nonsense country. So echocho kyabayingira mu mitwe gyabwe. I will not blame the government. Yeah. Yes, for arresting them and releasing them after a day. Sigenda kuba blaminga. So Renix. Sometime back Palaso yalina saga ze yali mu South Africa. Ziza Bafana Jose era still in lockdown over COVID situation. Yagenda na performing emutukula ne bamukwata. But Ugandans tebavaayo kubeererawo banna Uganda abo. Nti oba help Palaso oba free Palaso biki oba free Ziza Bafana. Kino kituwa image kinga ffe banna Uganda nga tusuusuuta bali ate nga ffe tetwesuusuuta. That's why at the beginning nagambye tulina akajanja kangi. Unless we learn to love ourselves. Yeah. Nga Uganda. Tujja kulwawo nnyo okufuna steady progress. One, tulina osooka okuyiga nti muna Uganda munange muganda wange. If a fellow Ugandan is in trouble, you should not feel good as a Ugandan because muganda ali mbuzibu. You understand? And actually this should start from our leaders. But our leaders should start looking at us as brothers and sisters. That's the chebaito okubeera omukulembeze. Omukulembeze kitegeeza you are serving your people. Yeah. Now, okuserving abantu bo, one of the things you care about most is the welfare of your people. So how do you hear and
a Ugandan has been arrested in South Africa and we all keep quiet as Ugandans. It is a shame. Kiswaza nnyo kitegeeza tweyagaliza buli omu yabadde ku Facebook free Omale, free Omale, free Omale. I wish we did that to Palazzo. Singa twabalaga pressure nti Palazzo wamaanyi mu nsi yaffe omanyi singa kyali e South Africa. Fa abeezalawa twenafuya kati bwe twenafuya tunafuya abayimbi tunafuya government tunafuya everything because everything starts with you. When I demean myself, I'm not going to talk about Palazzo. There are some people abanyiza, but they started judging him. South Africa. Someone is showing you wounds. Muntakula gamabwa. Ngogamba stand Ugandans. Chichi. Lacking our PRs. Yes, I think we lack people to start talking to you, to Uganda, and I think I'm going to start doing that. Sibalimba. Olina okyaza wano omusomo oba ku social media. Ngenda kutandika kukyaza misomo ku social media, in conferences, different places. Kubanga we have a lot to learn as Ugandans. Things they don't teach us at school. Things they don't teach us in churches. In churches they only mind about money. We say to make us all say. Nebagamba ogenda funa tola mukisa. That's what they mind about. They don't mind about how you live your life. Kati yes ovude mu church. What next? Abambadayo ne basisibe njala because tamanyi yes ninga tamanyi because tamanyi exactly chokola, you understand. So this is a problem that we have as Ugandans. We don't have self-love, because if you don't love yourself, how will I show you love? Nze kenyini if I don't love myself. Palazzo bamukute you cannot post. Ogamba oyo ali just alimo stanti alimo katemba we you understand. Kitegeeza Palazzo ogenda muswazo, you're demeaning him. Palazzo ali South Africa. Let's make noise to agenti our artist has been arrested in South Africa. Bamukozina kino put the government in South Africa on pressure. So when you put pressure fe ngaba na Uganda ne government ejja kukola ejja kumanya nti Palazzo wa maanyi. You understand. So tutandika okutijisa ba celebrities baffe. Tulina okubatijisa. It is like being proud of your mother or of your girlfriend, of your loved one. If you love someone, oyagala kumutimba almost everywhere. You understand. So we should develop that kind of love towards our artists in Uganda. Not only artists, fenaba na Uganda as a whole. Yes. Renix, ncha kutwaleziganya wamwera. Wakisolida eno gye twalaze oba pressure gye twalaze tetugikozesa lumu government okuta events or concerts, cause tulaba baserebu we bakwata Bobby Wine bavaye ne baga free Bobby Wine, the government take action ne muta ku social media ngamanyi kwe gavudde. Omare still era kyavudde okwo naffe bafans ne tugoberera. Lwaki tetukola same thing okukola pressure eyo ne tugamba free events, free concerts, government nayo ne taking action ne tuta oba ne tufunira solution yawo, cause wotunulamu ku social media abayimbi b'amaanyi balina following ate omuyimbi kyakola ne fan kyagoberera. With that I think in most cases tukozesa nnyo approach enchamu nga tonaba ku take a pressure ku government okuta industry. So kawebuuza, what is the relation between the government and the industry? Ojja kwekanga there is no relationship. The industry yemu kuba ebisinga government mwesunga okufuna omusolo, cause industry oli wategeka concert owa bia akola yet bia government ejjako omusolo, ow'amazzi akola, ow'ebyokulya bonna bakola government, era ndowooza mu bantu abasinga government okujjako omusolo, industry eringa tesukka mu bantu bataano. Yes, it is true. Naye kati government ekyo tekimanyi. You understand? Government ekyo tekimanyi yadde n'akatono. That's why bo balooza the government thinks we banyigiriza abayimbi they are oppressing them, katubalageko bichi. I think these people need to be sensitized. Kati the pressure we can put on government nti buli omu
nga inagwa amanyi mu government starting from the president nga ali mu industry tubanonye. We sit and talk to them because government represent and talk to the president. Why can't I sit with him and I take him through how it is affecting the industry, how it is affecting musicians, how the industry is losing, as in the whole industry is losing. I will sit with the president and explain to him. Omanyi muntu bw'otuula n'omuntu one on one osobola kumunyonyola bulungi. Bw'ogenda ku social media n'oleekaana baloza it is just normal what? It is just normal. Then normal noise. Then there are some issues. There are some decisions that are made by the president. Even if you make noise on social media, if the president does not say anything about it, you will not force him. Toja mukuba migo. Toja muteka ku pressure. So means I urge whoever is close to anyone ali mu government. Yet nga te abali close bo bayisawo byabwe. Kati tuna chesiga tutya. And that's the problem. That is the problem. We are too selfish. Too selfish. Into someone who can approach the president or kumugamba issues concerning the industry. Ajagenda wa president amugambe president nze njagala kino na kino na kino. Mulagenda president agambe president nze njagala kino na kino na kino. President ze alozenti industry eri bulungi abayimbi bafuna sente lelele alozenti ki bali bulungi. Ne bagenda wa president ngekimututteyo cha it is a national issue. Even the country is losing. Even ogendo balege where the country is losing. Katinze I have a proposal. Nga nsobola kulaga where government esobola kuyingiza sente through music every year okusinga any other sector. I know how. You understand? Naye abayimbi they have failed okulaga government what music is. Yensonga lwaki they don't take us serious. Omuntu ba joining industry omuzadde we amulabanga omuyaye. You understand? Omuzadde amulabanga omuyaye. Yet this is business. This industry has fed millions of people. You understand? But abantu tebanakitegeera. Tebanakitegeera ekyo ne government enakitegeera. Ne bitugamba government industry eno esobola kubawa sente bwezi ne bwezi tebajja kitegeera. You understand? So tulina okukyusa engeri how we present ourselves. Yes, tugenze mu government, tugenda kugamba ki government, as in tugenze mu parliament, what are we going to tell them? You understand? Tugenze mu state house, what are we going to say? We leave our homes going to the state house to meet the president. Nga tugamba me in the president ngenda mugamba china. In the president ngenda mugamba, nze ngenda mugamba. They start personalizing things, issues. Oli natwala issue ye. So if it is about raising a voice, fena tuchikole. Let's not stop on social media. Let's go to all those offices. We have that one voice you are talking about. And this is what I am calling for right now. And it seems hard, but changu nnyo. Kyaganye proposal yo kutuuka ku mukulu. Sinaba kwagala kugiteekayo. I am waiting. Because yet you are Bebe's friend. No, the problem is not okujitwalayo. My proposal, I have another approach to it. I don't want to take my proposal into government in person. It is a proposal that I want. It is a project that I want to run myself. Okay. Yes, it is not by one the government to fund me. That's why I'm not in a rush to take a proposal and they attend the meeting. I have my own other strategy I want to use. Yes. Renix atuddeko ku mama awards zigenda okubeera mu Feb. List wagiraba ey'aba nomini abe Uganda ne category mwe baatussa. Kambuze ani yaleeta mama mu Uganda?
Mama words is somehow tricky. Wolaba abamu bagamba Washington, abalala bagamba Minister Chiwanda, abalala bagamba Michael Fingers. Kati buli omu tetunnategeera ni mutuufu ya lobby nga kituufu ekyo, abalala bagamba Ragadi. Okay, mama okujja mu Uganda, I want to first know muna Uganda agenda muyimbi muna Uganda agenda funa muki. Yes, because siraba kyagenda funa, I'm just hosting an event in our country nga abayimbi baffe sibe ba spearheading, you understand, nga abasinga bali just nominated under Best Ugandan Act, not so? Yeah. What's that? Ba guarantee is it tulina okumanya. I want to first know lwaki balese mama nti okukuza industry yaffe in what way? It's two-sided. Kiri side biri. Tourism, then nokuza industry. Nga abaliyo we bagamba. Eyo approach nchamu. I heard nti they paid over $3 million. $3 million for mama to come here. Yeah. Who did that? Ebyaddala. Kubanga, how do you tell me, or let's say just event or Saturday close to 10 billion for an event to come and happen in a country? You understand? Lwaki twagala nnyo okufulumya ssente nga tewali we tugenda funiramu? How are we going to gain that money back as a country or as the industry? Think about Davido, ba Wizkid, ba Burna Boy e Uganda, then batwalingeko ba Safari Rogers, ebitundu ebyenjawulo, Maction Falls, so that into we baba posting omuntu aga Uganda has a beautiful nature. What ako kabalo kafu eyakakoze wabaze kafu nnyo. Industry okukula, industry bwekula obanga ali mu promoting tourism. You understand? Tulina soka kuddayo ku foundation. You understand? Enyumba bwetuuka, if you build a flat, no labanga etuse wagulu nekyamamuko nga it is not stable. What did you do? You have to go back otandike no wansi onoonya ogambe lwaki enyumba ya kyama. Otandike no wansi okunoonya. Otandikira ku musingi to look for the solution. Yes, So I think this plan of okuleta mama waneno, it was a wrong move. It was a wrong move. But ezo sente bazonoonye bonoonye. We have ideas. We have ideas in just tunonya bunonya sente. In the personal, I'm looking for $2 million. Yeah. $2 million in solution industry. Industry chuke mu myaka 5 jakuberi totally different. Idea chezo zoyo. Nzina zange. I have the ideas. If there is any mugagali eyo muntu enanga sobola teka mu sente mu music business, aje tutuletu ogere. You understand? Because twetaga soka kwetereza fenga abayimbi. We don't need other artists to come from Nigeria bani baje Uganda bakube ebifanani bapostinge, then tukolechi, then butufune ba tourists kabalo kafu. Don't we have artists? We have. Don't we have artists who can do professional music atunda Uganda? We have them. Twebuze what is lacking. You understand? Twebuze chichi echi lacking lwaki abayimbi baffe tebakuba nyimba nezihitting internationally. Lwaki? So if we solve that, kijja kuba kiwedde. What is the trick behind okukola Best Ugandan Act? Simanyi sigenda kulimba. I can't lie to you. I don't know. Chikwatagana ne mama sina nyonyo chinji manyiko. Apart from I had the government paid some money for mama to be here. Over the government, over somebody, over simanyi, I don't know. Nayenga ezo sente bazononye bononye. So I don't know much about mama. Renix today ku list erimu Bebe Cool, erimu Shiba, erimu Vinka, eriko Daddy Andre. Are you contented with it or fine nayo? Kwabo abali nominated.
Yeah, define nayo because bona abayimbi ate bona abastars bona they have had it songs. This year muyimbi ki Andre has abadde ne hit songs. Who else was tugene atudde ku Vinka abadde ne nyimba ki this year. I don't know. You think she has done better than Nwaji this year? Yeah. Nwaji, I think Nwaji this year did better because Nwaji had a song with Free Boy. Then there's a song, there's another song she had before. Yeah. Then there's a song she has right now. Nwaji performance better, but I think Ava Mama, I think they considered even those who sell outside Uganda. You understand? Because I don't know who between Vink and Nwaji who sells most. I mean, who sells more outside Uganda. So I don't know basinzira kucheck exactly, but I think Nwaji should have been on the list. Waliwo ebigambibwa nti Paraso yadde deserving okubeera ku eyo list yet tebamutaddemu. Yes, I think he also deserved because I know hit. Yes, he's doing good. Yeah, but since amanyi every event organizer abeera ne principles, they have principles under which they work. So for abali we cannot know their principles, how they set their standards. We cannot know. That's the problem. Renix. Yes, tugeze nti amannya gano agabadde ku eyo list bagawandiisizaako penso nga bakuwadde labba osobola kujjako muyimbi kino ogamba nti oba kantekeko Paraso oba Nwaji. That is like nzijeko muyimbi then tekeko gwolabe nga gwe producer ogambe according to me n'engeri music gyabadde atambulamu this year 2019-2020 gundi ono adde asaana okuvaako kanteekeko ono abadde ne hit songs bweziti ne bweziti. Sisaana nti eri asaana okuvaako because like I said before, ebintu bya mama they have their own principles. So ne bengamba nti at least they should have put this one ne bajjako ono mbangali creating a just beef mu bantu, you understand? So since those guys know best what they do, they made their list, and so let's accept to get a list here. I cannot start judging. Katinze, when I start organizing my awards, nja kujamba government hey ono ye muyimbi windows entirely like this. No, you understand? Yes, because organizing such awards kale changu. We can also do it here. Yes. Renix. Njagala okumanya cause ekintu kye twa investinzemu ataba Nigeria batandise okugamba nti tugenda kiboycotting ate tugenda kujja eyo Uganda. Anti tebasoka. That's why I said at first they made a mistake. You cannot rely on a neighbor. Tosobola kuryingira ku neighbor nti nze omukikanka. Let's take nti mukyala n'omwami. We are in a family. I have my wife tuyombyemu ko ne mukyala wange atandika okugamba nti bawange ne bayomba nanyiga nagenda kasita neighbor wali ajja kumpa ekyokulya. You cannot rely on that neighbor. You understand? Anything small tijabaleetera okuseparatinga. You understand? So bakukola ensobe okusooka kwesiga abalala ne baleka abaffe. That was a very big mistake. So I don't know if they're going to come, if they're going to come, or they are not going to come. You understand? But still, even if they don't come, it will be a lesson to these guys. By no soccer kwebuuza nnyo before making some decisions. Tunule besides industry n'omuyimbi bafunamu ye bafuniramu wawe baba bafunamu muki mu mamaazi zino mu mama kyebandi era mama era abakiro running abeba Nigeria, right? Yeah. I think twandifunyemu just creating that relationship, bond, yeah. That bond enkolagana kati enkolagana yafudde batuvumye bubi nnyo. You understand? Enkolagana yakoze eki eringa
yafudde muko. So era still there is that beef. You understand? Kati era bakitaddemu sente bayige. We should start strategizing ourselves nga Uganda. Bwe tugamba nti tugenda kola awards, how do we do our awards zibeere ku standard za Grammy? Bakikola batya? What do they do? Because the $3 million ezo ziraba zisobola okukola event ey'amaanyi nnyo muno mu Kampala. Ne tukikola nga y'amaanyi, you understand? Ne tuki airing out almost on all social media platforms. Ne tu inviting even international TVs to air out on international medias okujja ku broadcastinga. Tusobola okikola. Why didn't we do that as Uganda? Bagambye nti okay, hey, Uganda they have a very big award. Kale tukola award yaffe. Tutekemu omuyimbi nga Rihanna. You understand? Tumusasula ajje Uganda tuze kumuwa award in our country. Yakusabe emitwalo 2 aga dola. Kati okuwa Rihanna emitwalo 2 n'okuwa mama million 3 ana bagenda okusinga kutunda nsi yo. You understand? This is just simple logic. Okuwa Rihanna emitwalo 2 oba neziba emitwalo 5 n'akakadde ka dola n'okuwa mama million 3 eza dola, Rihanna asinga. Kati okuleta Rihanna noleta Chris Brown, noleta Rihanna Chris Brown babiri, nogamba kale at least bano kigenda kugwera mu $1 million or $1.5 million. Isn't it better that way? Oh, you understand? So tuleme kuddamu kukola such mistakes. Tuchamuke nnyo because you have access to the money. You can ask for the money bazikuwe. Yes, if katonda baba kuyambe nti you can sign for the money nozijjayo. Let's put that money into useful use. Ekintu ekigenda okuzimba Uganda, ekintu ekigenda okuleka legacy mu Uganda. Ate ku bayimbi cause muri abali nominated still enyimba zaabwe era tezizanya ku MTV base. Era I think abamu baba nominated just kubasanyusa maybe. You understand? They were like, since tugenda Uganda tutekeyo no mimi kyatera okuba wano once in a while. No. Okay, tuteka abayimbi baffe abaabwe baleme kola ki kunyiga. Omanyi waliwo omuntu akola ekintu nga kikola just because kiringa omugaggaga n'omwavu. Mugaggaga sasanga omwavu ajaga jangu soko kole kino nsigazaamu waneeno omutwalo kwateezo. Nawe jangu kwate kuno mutwalo gukwate. Tegamba akikola just because that is your standard. You understand? It is so okutua nominations ezo simanyi oba ndoza yange yembi. I'm not so sure. I don't know if I am the problem. You understand? Naye ekyo kintu kya mama ekyo I think it wasn't called for this time. Sikati kuba tena kyeyamba Uganda, tena kyegenda yamba Uganda. N'okuzanya music tolaba nti bani amuzanya kugondi ku MTV. Nigerians bo balina police bazanya 90% their music. So temusobola kujawo that police. Oba balese waneno mama, oba baguze na mataka, oba bashiftize eno, they have their policy. So we should also have our own policies. Policies is again adding a value to our artists, to the whole industry. You understand? But this is not adding value to us. It is adding value to them because we've given money to them. And abayimbi abali ku top nominations babwe, they have just come to be in our country. Balinga abapangisiza lodge. Balinga abapangisiza hotel somewhere. It's like okubeera nengamba koyo kusule wange. Today I want, I think kangende nsuleke ekyove. You understand? Yeah. You've given them business. Who has benefited? If I leave Kampala, benva Kampala ningende chobe to spend like a week there kumulamuko, who has benefited most? Bobe nyini aba hotel. You understand? Toina chofunyu you've just spent because you want to kwagamba okubala ganti I don't know the intentions.
simanyi intentions zaabwe kyeki naye tosobola kuŋŋamba nti you've brought mama waneeno so that industry efunemu. That was a very wrong move. Industry terina kyesobola funamu. Yes. What's your last words ku balabi baffe? Abalabi baffe, the music producer. Two, I am a brain mentor. Simanyi nnyo bintu, but I love analyzing things in my own way. Simanyi oba nkoze ensobi oba mbanyiziza. I am sorry if I've offended anyone, but this is my view. This is how I view things. Yes, I didn't pinpoint anyone, but this is my perception. Yes, so if it has hurt anyone, nsaba kunsonyiwa. Yes, so ekirala, music industry yaffe erina okula. N'abamanyi nti industry yakula mwerimba nnyo, tuli mu kwerimba nnyo. You understand? Then let's have this urge for learning new things, okuyiga ebintu ebipya. Then let's have one goal, okukola sente. Making money is the most important thing. Joining an industry ng'okimanyi nti nze mu music industry okola ki? Okola sente. Then ekyo kaso kiteeka mu twego nti najja mu industry kola sente. One, ojja kufuna discipline. Because if you don't have discipline, tosobola kuba na sente. Tosobola kuba na sente. You'll have discipline. Then you'll know exactly what to do. You'll know exactly where your money is going. Then ojja kumanya nti I need money to make more money. Kitegeeza you should invest in your business. Oba olina okuinvestinga mu business yo. You understand? Yes. Nekirala, abagagga bali eyo who can invest in music. Temutya. I have friends abalina sente who can invest in music. Naye abasinga bagamba sente zange zinavaayo, abayimbi bajja kwekyanga, omuyimbi omupromotingako omwaka gwomu mu myaka 2 neyekyanga. Abayimbi oba twagala kulakulana, if you want to make money, tuyige empisa. Discipline, discipline is something big that I can talk about almost for like 2 hours. Just discipline. Naye kasoke nkikatinge short. Discipline, kitegeeza you should apply discipline in everything you do. You understand? Genda mu studio, have discipline. Have discipline by respecting the producer, by sharing ideas with the producer, by allowing the producer consult, by allowing the producer share ideas, by allowing producer to create new ideas in your music. You understand? Two, having a discipline, more content. Don't just sing anything. Tojja mu studio government mfunye ku chorus yange Renix nzija mu studio nina ka chorus. Zize oyina ka chorus ko, what about the verse? A verse njabi izaawo. Njagifuna mu studio ngomaze okumpa ngoma. You understand? Tukyusemuko so that our industry can grow. At times I speak to some people manyi I am over ambitious. Nenga gemazima. This is where we should look at. Yes, because I've tried to follow some prominent artists outside Uganda. I've followed many. Then I read about them. I look at how they live their daily life. I go even deep and research on how they make money, how they built their fan base from scratch. So I started doing all the research, okumanya, then trying to compare our industry to other industries outside our country, because we want to grow. Twagala tuka ku level at least omuyimbi waffe waneno, at least omuyimbi waffe monene, at least every month I ayingiza $5 million. How guys make the money every month? Lwaki nti bw'ogatta sente abayimbi baffe bonna ze bayimbidde omwaka, I don't think tuweza even $2 million. I doubt the whole industry. Bonango bagasse in a full year. Simanyi, I don't know if I'm mistaken, but I don't think tuweza obuwumbi musanvu oba obuwumbi 10. I don't think so. So let's learn to learn, tuyigenye ebintu ebipya,
then we should have we should love change and development okukulakulana. Yes, okulakulanya business gy'olimu